Kanyuno kenkola video Kasavu Kanyama, of course channel ya YouTube kugata ne Star TV program ekigunda Kanyuno kano Kasavu Kanyama abatutumufu n'abantu abadde mu business ene ya music osa abakitandike tafali abaze batandika business ene mweje mubukiramu ne mulowooza mu abayimbi abaluwo jo tewaliwo so bili kuna abantu nakulwale ne message kubanga ndiku kyabayise Fat Drum Studios ne mutufu Fat Drums yali mengo yali mengo waliwe yaliko najana nkumbie so nsaba obuze kubatula kunyego nasagala nakwanyizo kwanira mbitibwe bitali bitufu abatula ku Star TV n'aba streaming live mu bitundu by'egwanga ebyenjawulo wabweru w'eggwanga n'abali ku channel eno abatulaba nsoko kwa appreciating of course okutwala omukisa guno okusobola okuba nti munfisiriza yakadde okusobola okuba nti munsalako wano tuli eno mu Busega bayitayo Busega mu kibumbiro ne Fat Drums Entertainment endongo zifugumire eno naye banatiruziwulira mpola tuzitambula mpola yinza omusajja asinga obulungi Emperor Orlando ate era nga omusajja aludde mu system ekintu kikubire ddala okumala ebbanga right now ndi ku come back ntunuulira about album nga 5 albums tuli album nga 5 tuli album ezenjawulo tuli album ya reggae tuli album ya gospel tuli album ya afrobeat tuli album ya raga so njagala tutunule omumpimpi tutandika olugendo lwa Emperor Orlando endongo etandikirawa Emperor Orlando azaalibwa ng'omuntu yenna bw'abe yazaalibwa n'agenda okusoma era n'afuna omukisa ogwo abantu buli muntu kyanira okubeera ng'akola ki akola azaalibwa ddi azaalibwa 1974 mumpimpi wembambala gibya myaka emeka omwana oba mu fourth floor bagiyita fourth floor oba ku fourth floor ate nga fourth floor gitambuddeko ne 4 ntambuddeko amadaala ebitundu bina oba ogenda kulinnya by September watuukira ngenda kuba ate nninnya ku 45 so tutulire Emperor 9 September nzaalibwa omwami omugenzi Nsimbi James n'omukyala omusumba aliyo bamuyita Sylvia Narumansi aliyawo ku Masaka Road bayitawo ukyamira Kayabwe so mbumpimpi Emperor mami we akyaliwo nami yewali mzee yatuvaako mulamu besi so tunule Emperor ojja mu business eno ojingira otya ogitandikirawa like any other person ng'omuntu yena omulala natandika mu kusoma era mu kusoma osomerawa nsomere Kasasa nsoma Lutengo nsoma waliye Kabowa primary nvayo ngende Kasasa O level nvayo ngenda progressive nvayo Katende yo nalina head boy nvayo ngenda progressive nvayo malo chikuba kati vayo ngenda ke Butare ba University Rwanda okay vayo ngebintu ngabo manyensi bwe kubamu ngate omusajja wobeera awo nsalawo ngamba man kansoka te malo kudakoka ndiwe ngoma weka by then nayo bwe nali nsoma mu circles za music zone okufiira ddala mu S2 actually okufiira ddala mu senior tunze nga ndi mu school choir ndi mu church choir ndi mu everything kati mu S2 awo zinatandikira ddala okurapinga wanzijukira one day ali social omanyi social zone zibagambe za S4 Livers Party interaction yezo mix and mingle waliwe yaliwo nga kwega mu mwana wa S2 osobola omusuubira okubeera mu kidongo kya S4 tasobola abayetya abayetya kuti naye ne class abatatijja abamunyongo kati nze omu ku baate baali bettapu ng'oyinza okuloza ndi mu S4 so tutunulire nyingirawo awo ndowooza bwe bamu ku bantu nzijukira awo DJ Rota nga waali yakuba omukolo ogwo kati nzijja musaba ka Mike antera mu kadaaba I don't remember the kind of dab, but I think I can give a man's word to Jukirako lyrics or kaali ka house kubanga house yali ya trending yali rap
Oh my God, I thank you, please. Here I stand and break this sound. 7070 the 007. Empolando's in the MIC. Here I stand in the middle of the night in a pensive mode. Before I rematch, I got the power to flex my muscles. Into my brain, Lord, the best is turning. Quick to the point, no making. Love is ever what is sin. You know, with your blood. That your blood. No, only every other style. Nze nsobola okugikola. Understand. Kubanga tuze tuyita mu generations za music. Mu generations za music ezenjawulo. You get. Kati bwenveeyo ku ssomero wano after my senior 6 awe nasalirawo ngambe nti kankoleyo ka album. Kwatagane basajja bange ba DJ Rota. Bana limba manyide Masaka ku cassette when I recording kuba dub zali za Jamaica. We tried to recording a studio zali za Bay. Kutao dabu badiba biruma aba recordings zali play and go teri gamanti teri kudamuta teri dabu baji playingira wali kutepu webba nga yali one take one take yenda na ikwatira wano ati nga play pa nga kwata nga baji recording album yange esoka bagitanga Chana album yayimba actually kwalike nyimba nga Girl, she love me. She never gave me a chance to love another girl. Yeah, when I'm out of those are the breakthrough. Okay. Munyimbe zali zivuga ennyo ez'abakonge zaaliwo. Ebiseera nga bakonge batulina. Nga ku buteepu obwo bakasiukira ba Lusini baani abo ba gayimera bideso yafa bambi. Yagulanga obuteepu wasali Afro classic bamuyitanga classic mwami classic. Oyo guy beba fulumyanga obuteepu wa era nzukira album kanga kuba kagula emitwalo asatu ngulike nyimba meka waliko nyimba za mukaaga migaga asatu naye nali happy okitegeera kuba zali na value ebiseera ebyo migaga value migaga asatu ate tewaliwo mbeera ya nyonti nti bakozeza kalima bakasaze CD mityoli akawuliriza abantu bayagalanga nnyo bali baagala nnyo okuzinirako ku bintu bye bawulira bye bategeera okitegeera kati awo enva nenfulumya ne album eyokubiri enfulumya yo album eyokusatu kati within then wenkwataganya ne Mental Nsama omugenzi Mental Nsama netukwatagana ne Deluxe netugenda mu Club Silk netugwa mu Club Silk netukola netuchapa netuva mu Club Silk netugenda mu Anjinois netandika okukola naye mu Anjinois wetukubira mu 97 ndoza nga atandika early 97 wetufunira akagundi obusente netugenda mu studio ya Sematimba kuba yali akomyewo studio zali bbiri waliwo eya Hope Mukasa neya Sematimba naye nga bonna bakola nnyo bulango tebakola nnyo tebali centered nnyo ku music so taking up from there ate Sirika Baby never big hit Sirika oh baby lero mama yakatarudi lero so even tufe nimbe kwasaganya mama yako atarudi mama yako narudi yeah naye champisamu bubiera champamu setback Sirika oh baby ono katini we mumukola ebizigo bayita Sleeping Baby byajirawo oba babijja mu liyimbo wabantu bizigo bifu area Sleeping Baby bifune erinnya kulimbo waliwo guy actually bangamba guy waliwo yanzanga recently nangamba nti yamusanga guy oyo wa Sirika oh Baby Sirika Baby byali bizigo kati nga ka advert katulwa amane abbe muchiri ali bakakola nga kali kuchi ku bizige ku radio kati fe twakakwate tukakuba mu luyimba lulamba biradala like tamka controversy na you know that's life ebintu bibao so jani tuvaawo kati muvaawo Mental Nsama afudeko bambi champa mu kasetba agwa ku kabenje kali kabenje twali tugenze kola mbale naye nga akola ku CBS so yalina okudda okola ku CBS kati on his way back ne driver ne bafuna accident inafa actually ne driver bali bamuyita ogumbo something naye engeri gitwali tubeera ffenna nga tutingana baali bamanyibwe kasaba gamba nti baali bamanyi okukosa olando naye beewunya nnyo okulaba ate nkeera ku macanga bakola
ki nze nali nsigaddeyo Mbale ng'akikuba ye nanga alina okujja okurepresentinga ku radio nga omanyi radio ziba ne ties ziba ne ties kasobola kugamba nti oba olina okuba ku radio mukama wange mu party session 2 obadde okyannyonnyola okute kuba osanga abaana bokutteko mpolampola nga Rude Boy Divo omusajja w'ejjinja ono naye mulese mu deluxe tukola ffenna from there natambulanga ne DJ Ronnie naye ganjama nafuuka wakabi of course nafuuka DJ ng'akuba mu governor gavana ebiseera byali weeri obanga tulina Ange yali Angenwa ebiseera ebyo yali Angenwa kubanga ate bwe yali awo yavaawo to Ange Mystic naye challenges zibaawo nnyo kati awo when we come to 2000 that was 90 kuba wali ebiseera ebimbadde nkubalya 97 98 99 2000 nfuna kadil okuva mu Libraries kadil okuva mu Libraries bangamba mwami Chris Island yali oba omumanyi yakozeeko nekibaala awo ku Garden City yali one of the best marketeers Garden City walu Alligators the venue Alligators yali kati mu between that time yali one of the marketeers top marketeers in business Kagutu Ndasemambo that's the time yoyo gundi watiro kuyimba Kenya Mad Tiger Kagutu Ndasemambo obulamu bwensi bunyamatiro exactly yali team ya mayi they had a very big team mu breweries kati bali bagala okola ekintu ekimakinga season emyaka 12 you get try to in the 2000 kati there was speculation abantu bagamba ensi egenda kukoma computers zigenda kuvaako era kibweterewe yayetuza abantu awo nti tugenda kusaanawo ffenna kati awo kadiru bampa kadiru ako nga bagala bafuneyo ekivulu ekigatta abayimbi abasinga abangi on one stage ekivulu ekyo kyali create over nenkola line up netuwandika most of the artists bakafeero bajime katumba from all types of olwo ebiseera ebyo Bobby Wine Chameleon Bebe Cool webali tebanajja era tobolaba nti tebali mu luyimba bali tebanaba kunywera wabaaliyo baali bajjabuzi Mira ate kuba yali Kamaganjo Kawempa ngana bakujja bulungi nnyo wano ku bayita bati ecstasy ndowooza bonna ne Bebe bonna that's another generation yajja oluvannyuma you get kakati cricket over cricket over actually nzina litane idea ya Millennium Song the Millennium Song ngamba one twandikozeyo oluyimba erime kuba kivulu kyokka naye tukoleyo oluyimba ba artists bonnanga bomanyi olutugatta ffenna era olunatujjukiza netukola of course then yali so active in production Steve Gina he was one of the best producers sele byo feno yali we studio feno yali mukasiukira naye nga talina studio ng'akolera mukasiukira awo netugenda mukasiukira ne tu recording Millennium Song ba Juliana waliwo omusajja wange bamuyitaani yalutandika bamuyitaani gwe twawa Kabyesemboga yalina a very good vocal whatever bamuyitaani and there are very many fight the many banji nnyo so limba lwalimu abantu bangi lwalimu ba artists bangi bogenda actually when you google osobola okulaba ku YouTube n'olaba Millennium Song osobola odufuna Juliana yali azze ebiseera ebyo Juliana yaliwo Juliana Peter Miles yaliwo yali tanajja ebiseera ebyo that's another generation kuba kati ate Peter Miles awulikika so Mad Tiger yaliwo Mad Tiger yaliwo naye teyali mu luyimba olwo yayita nabakola nnyo waka ali gundi yasobola kufuna that opportunity basically you can't take every artist on board so mwantu mulaba balina omuzinzi oba vibe oba relevance ebiseera ebyo so bwe tukikwasaganya then from 2000 nentambula a mile of about it was a perfect show kyenzijukirako ku sheeyo ndowooza abaliwo abalamu bayinza okujjukira kyenzijukira ku sheeyo twali mu cricket oval naye ndowooza oba kyava kuwa supplier b'emmere oba emmere bagifumba kiro
oba bagifumba kiro okwetegekera like pre oba enkoko gye baali bagira kwegamba ate buli omu nga yali ayagala nnyo enkoko nga bagitaddeko bidressing bye bateekako bye bateekateeka ku nkoko. You can't believe. Nga buli alinnya ku stage Sega Wono MC oyo Chris Island yennyini mugenzi Kafeero buli yalinnyanga ku stage wadde tanalinnya ku stage olwo embuto kyezaatukola twali tumanyi naffe millennium etuyise kyali kikambwe balino kyo yambala neggwa kubanga abantu layini wagenda nkujja booti nga wakavaayo omulala agenze ate nadda kugamba kyali kikambwe. Yeah, but anyway byonna bikuyamba kugamba mukama w'amaanyi. God gives us a life. So tuyitawo tujja mu 2003 nkola albamu yange endala ya nakonkona eyo ndowooza nga nange tandise okutegeera obulungi business albamu ya nakonkona. Nakonkona yaliko ennyimba meka? Yaliko ennyimba musanvu. Ennyimba musanvu. Kwaliko nakonkona, kwaliko tugende, kwaliko kaleete, kwaliko endala awo. Naye before awo nalinawo album ezaali butambudde awo nga n'ennyimba zange zitambudde mabega awo zigira seetangaala zaani zaali riding mu clubs zo zitrending era nga nkyapa nga nkola manjinwa at from nakonkona nakonkona ono yaleeta ffe mu masomero n'abantu b'abakyala baali abenzi okuba nti batya okwenda nakonkona omujja ku idea. How did you develop the concept of nakonkona oba the song nakonkona? Basically it is a feeling actually abantu relating nnyo man wa wateekamu ne feel that actually nze kankubuulira ekirungo ekyo blood ebintu ebisinga nze mbyebaliza Katonda. I thank God for all the anointments because everything I do baproducer benkoze nabo actually n'abalala benkyakola nabo basobola okulaba I begin writing from scratch. Understand? Kati si buli omuntu asobola waliwo boolabyeko n'omulanga asobodde abadde lucky ne sente azifunye naye nga tasobola kukola ki kuwandiika kituufu. sigamba nti tasobola kuwandiika linnya lye naye okuwandiika ekintu ne kiflowing ate omulala n'abeera ng'asobola okuwandiika naye ng'ate okuyimba tasobola kukola ki kuyimba. Kati Katonda bwakuwa ekitono ekyo n'obeera multi talented you really appreciate. So nakonkona namuwandiika buwandiisi into a feeling because nze bwe mba mpandika ennyimba zange nyimirira mu position era okusobola okuyimirira mu position eyo naye kati ngenda kuwandika ku love gye mpandika ku negative side mpandika ku positive side yayo nenkyuzi nga nti ngenda kuwandika ku negative side. Ku negative side bizibu ki ebibaawo ntunulidde problems kati ntunulidde problems love eno nti amapenzi gabaawo nti n'essanyu libaawo naye ebiseera ebisinga abantu bagenda bakyala neerabira n'okubuuza kati nga bw'oyingiramu nolwali okubuuza omuntu nti wano wonyingiza wani ani asasulawo okitegeera ennyumba gwagisasula gwegamba gwe nogenda mumaaso kunywa butunda naye nga tonnamanya bintu bigenda mumaaso tomanyi na exit do kati mu mbeera yonna ey'essanyu n'ebigenda mumaaso buladi akomawo kadisasula buladi omusalaba guyinza okuzinga naye bwoba munene nnyo olina okukakkana olabira ddala. So nakonkona naani akola audio Ken Luwama ono muzeeyi abeeranga nnyo ne Obugalubindi Ken Luwama ne Kayizi bamuyita producer Kayizi kuba ebiseera ebyo Ken Luwama ennaku zino mabegako nasembateekera nga sound engineer. Exactly. Era Ken Luwama nze ankolera nnyo mixing mastering wenyimba zange right now. So video sijjukira guy bamuyita yali Sami edit yali ani bajja banajja Orlando Juma Saiko mulimba mwali Juma Saiko ajja atyo kwa muliyima ne mu video mwenyine mwali Juma Saiko twagala nga bomanyi video ino okuba mu akavimbo video webange ino okuba mu akavimbo tutunulira ani tibachali baffe bani abayina ku nzirusi za kabi lulimbe ngeri gye lwali lukubamu
tumugamba ngiri jali chali wange mwana wanipade ku ride eno naye ngola ka video Nembimbamu. ngamba nti naye manyi mwana nange ka video yako nketaaga kabere wakati nawo manyi bintu byali byakunyenya muti nga guliko ebibala ne gugwa kati video naye yamukolera naye yamupromotima Ochitegera. It's a brand new project. Yeah, that's a brand project actually. And a new license, one new album. Yeah, exactly. Like I told you, ngabe nabagamenti. Ntute chintwaide ebanga dene nayenga chitwaliro oyo omuntu amanya nti omulimu guno nze nabwewa. Wabuli abasinga omulimu gw'okusanyusa abantu. Tujja kubanga bafuzi bagamba nti bantumye abantu bantumye so omulimu gw'osooka okulaba nti man nze nnokola kino so bw'osalawo okugamba nti olina okukola kino you really have to be so tutunulire empula twakomye nga tumaze nakonkona tumaze ebintu ebiradde tufunye mu interlude tufunye mu music project empya tujja 2004 nakola album bagiyita fa ku mudalago 2005 nenkola eyo 2004 to 5 bali gugwako ye album actually Mike Ezra gye yagula omutwalo gwa $. Ono yakwatanga kasete n'akatimba mama we ne bajja yazikuwa zalali oba ya zali zalali naye nga bumanyira abantu bawakana nnyo abantu kizibu nnyo abantu bayinza n'okulinnya mu bitambi naga nti si eyo paka ng'amaze kugikwata kati n'alyoka abantu bawakana engombo wevandi mpaka zambi kuwunyako exactly naye nga byonna nze mbyebaliza Katonda my work and walking through life of music it's been a blessing Mukama Katonda yanyambye okubeera nga nkwasaganya ebintu tubula nti off this album kugamba works zonna zenkoze ninamu album ya gospel ninamu album ya gospel na at least album ya reggae n'endala naye okufiirira mu 2005 awo twakola akayimwe nakola collaboration ne Chameleone akamama wange nako kakola bulungi nnyo awo ne tutambula from there ne tujja maaso still ngera nkwasaganya a couple of projects however zinzo okuba tezali as big as mama wange it is a song wemba serimbye ezimu ku nyimba wembambala ennyimba 5 bwekya Uganda ebeerawo mu nyimba z'abamama olwajuliti babiri mama wange olulwo n'ennyimba endala zenyinza okuba neerabidde zezimu ku nyimba ezisinga amaanyi 5 ez'abamama mu Uganda bwekya ntandika oba music atandika okuwulirwa olimba gwe ne Chameleone ani anoonya munne basically actually meeting yaffe yali by coincidence ngenda okulonda bachaga eyo naina kadeal kana Breweries kati gwaliyo kagige eyo nga basamba omupiira naye nga bayitaga mu entertainment kati ngenda kuli on island okunona bachaga kati nsanga bayina kiba programming zaawo ayimayimba mwawo tugata obwongo mugamba we can do this yali busy mu Chameleone angamba go ahead with it nze nzija mu studio yange wane Mengo kwasaganya basajja bange bakayiza abakola era the same album bakeni lwameya nakonkona bakitulamu mpandika ntandika kukola ki bimba maliza party yange ntandika kumutumira chaga come let's do some Mario Gondio oluchaga cyali ku muto gw'omusajja of course akyali mu Leon Island kati agenda bwava yajja tuteekamu however waliwo controversy yaliwo naye nga bumanyinze ebintu bya babita batya tina bokuba nti beef ebyesibyembeeramu nze nebaza nnyo bakadde bange okunkuzanga ni musajja muwombeefu ate nga bwe mmanyi nti ebintu ebibaawo ne biggwawo so controversy yali kuliyemba luno nga ye mwennyini ya recording ate n'olulala Kameli ya recording ayo limbo lala they same another version kati ate ne version eyo nebeera nga yali yasoka ate okutambuza nagamba nti eno gireke version eno gireke kolechi
soke ejja kutte enyimba zaffe endala ziri mu field luno oluyimba luleke ate then naleeta lulyo kegamba moving the video tomorrow video. No, we didn't do a video. We did not do a video. But actually, never kati ne video. We still wake up the song. The song is too powerful. Ebanga rebirthed the song. But then from there, because mwai maybe into abachala oba mama nakazade wegwanga bibayisemo bibaze baberamu buli omu ayagala okuddiza mama we sake woba ofunye wadde tolina oba olina kyobola lunaku sijja kukoona baganda yange basiraamu kyobola lunaku ennaku enkulu eya sekuukulu ezo ennaku weziraba ekibuga kyonna kigaloba ensi yonna ekkakkana. So from there to moving to 25 ningendako US tambula kao America netwalako kubanga yali 25 nenkwata kubanga nafunira kadiro akaliwo ngabagala tukasho Bungereza ninonyayo bachali bange oyinza okuwaka gigi kagundi nenfuna Bebe nenfuna Bobi Wine nenfuna Zigidi netugende Bungereza awo Zigidi amaze okujja ku mic ya Zigidi amaze okujja ku mic ya Zigidi netuchikuba Charlie Chakabinyo from Stratford Rex. So, Employland are taking a deep break. Employland are taking a break. Employland are just actively yakakanamu obakola birala. Music is abadita muwanga that pressure into you to push tezeko kino. Anti kumuwa pressure because mundoza yacho omuntu asobola okigamba bwati omuntu ayinza n'okugamba goyinza okugamba nti atekenze break naye omuntu bala ayinza okugamba wagwa mu layman's language injogera ennaku zino olwa batakyawulira music toliko whatever naye nga okay sagala nnyo ogendayo nnyo ekituufu naye nga essence yakyo ebeera bwe nti gwe capital asooka artist gwe wetekamu muziki gwe wetekamu sente gwe oyina okunoonya ekinyumira abantu so oyina okubala why you said most of the artists basobola abalala maybe bambi tebabadde lucky kusobola okuba nti obawulira today oba another day or so lwakuba nti babeera ku nnyo ku pressure eyo balina omutindo gwe bagadde okumaintaininga omutindo ogwo sigamba nti mutindo naye beeteeka ku pressure ey'okubeera nti gundi yafulumizza nange kandeete kati gwe n'otamanya kati nze right now mbadde nkola owaka wange for a certain period of time lwe ntandika okureleasinga ennyimba zange kumukumu gwe n'olaba video kati gwe bonzigirako gwomenyeka kubanga nze tomanyi budde ekiwe nti eginze nga nkola ki ngandikolinga nze ndi sure nti kakati nina ennyimba zange eziwera 10 zemaze okurekodiza okuvoicinga ziri awo kati ngenda kuba ntoolako obutoozi kati bwojjira ku speed yoyo tomanya osobola kati waliwo gundi ebeerawo nti oyinza okuba nga oyagala okufulumya oluyimba naye oluyimba nga lulungi n'oluyimba olwo oyagala okufulumya wootukira oduleta ate nga waliwo oluyimba olulala oluli mu maketi olulungi olulusinga kituufu kati bw'otabala kugamba nti osooka n'oleka oluyimba olwo then newoota ekikyo n'oluleeterako lulufiirawo era because of the luli tolina guarantee ebeerawo kugamba nti luno lwebina okusinga ku example nti olaba every other day wabeerawo new kids on the block that number they don't sing so much naye maybe they make bayinza bazze n'ekintu nga tekibaddeyo I could give you an example of John Black azze n'ekintu style tebaddeyo ate nga style ekakinze mangu ku bantu ne trending amangu n'abantu okusinziira ku omujijinga bwe kutambula kati nebona obeera nga gwe kanonye example ya muntu ayinza okuba mu the same good naye obeera nga gwe fikfa maika n'ofulumya oluyimba olulala olulungi ennyo olusinga butereevu luba lulina okufiira olina kulinda ono agiremu ate nga ojjukira nti olinda ate naye tatudde kitegeera that means nti wakati woolindira ate gweoyinza okuba nga okyaleeta luno kuzo gye bagamba nti omuyimbi akakanyemu ffe tukiyita n'okukakanamu naye abantu bali ku omuyimbi yagwa teri muyimbi agwa omuntu asobola okubeera nti akwata obwongo obwa ssente
n'ayingira studio n'abaako ebigambo olaba omuntu omunyumiza mbozi n'etamunyumira n'akufiira n'agenda n'onyumya there are people omuntu n'asobola kujja n'anyumya tuga naye mwana ebibozi by'oyo gayi tebikola buli omu ng'amumanyitya oyo oba ne bagamba omwami oyo mwami mukulu naye mbozi ze tezijja naye omuntu akuwandiikira ekintu nekikunyumira tosobola kugamba nti agwa ebeera just industry ebeeramu hiccups nga bw'obeera ate endala ebanga wave ebejja nti eriyaga nti olina kubanga wabeerawo gundi training egenda bweti waggulu bwe kyoba osaba bwe butagendera kweyo gundi eyambuka bweti kubanga gyekoma okugenda obugenzi bwekyo shapu waggulu butereevu oba oserengeta mukudde eyinza okuserengeta olwokomawo n'osibiraawo wenyini awo. So Emperor, tutunulire musically oko 2005 ogenze ebweru ogize byonna okomyewo, you've been there in the game ng'oganye kuta music nga music omutali not promoting the music. What has been going on? You promote, but sometimes you have very many challenges. One, the budget. Promotional budget. Even the music itself. Muntu ayinza okutaba lucky kubanga ina studio. Okay, or ina studio. Go music, go mwekubira, or producers, boba naliachi. You need to, outsource. Kati abasinga bayina ebintu birala ebyobuvunanyizibwa. Sigamba nti music tawa obuvunanyizibwa naye wabeera ebintu birala ebibaliikiriza, ebibatwaliriza. Agenda okulowooza akasente kano okukassa mu kino nga te walina obuvunanyizibwa obulala okola ki obubateekera abantu. Nze ngamba abantu bonna nti artist alinga omuntu yenna omulala era business ya music eringa business yonna endala ate yo business ya music ye erimuko nga kasino nti ate weetagamu okuteekamu nomala okuteekamu then nolya kuba okwata sente no recordinga audio nomala no recordinga video nomala no promoting nomala noteekaawo nolindirira kati oyinza okulindira Never spinning omupiira omupiira oyinza okugenda bajjatata negwamu gondoga n'okolayo ate olulala okitegeera ojja kati ojja wawojja woteeka okitegeera kati omuntu bw'abanga tabadde nnyo n'amaanyi oba namutima gukugira ateekamu n'ateekamu niyejjako byabadde akoze n'ateekamu kintu kikola ki. So Emperor, awo wenyini nga kuba session esooka egenda kuba naye tujja mufuna party endala ey'okubiri date 2 tubenga tweyongera awo wenyini. Emperor, tutunule music engeri gyali mu trend ya music ebiseera bino ne trend wa music wemabega ali 2001 okukkira below olowooza trend ya music we Uganda waliwo mwagobera Bakongo ne mugoba n'abasigadde eyo gundi nze sigikozesa nnyo bagamba Bakongo bagenda kubanga abo bogamba nti tubagoba Bakongo bagaya awe bakyasinza okubeera ne feel ya music Abakongo gaya abo bakuba ebivu. Okay, wano twali meeting gamba nti transition okugamba nti tuvudde mu kino abantu bavudde ku kintu okugamba nti tuzina buzinyi kidongo kakati kyetuzina tukiwulira tukitegeera tetukinyumirwa so we digest nekiriwo kati nti aba Nigeria batulina na South Africa. I believe generation ekira kuyinayo ekyo kirina factors nyingi nnyo kati kyakigaanyi kirina factors nyingi nnyo mwe nyingi abakola ku ma TV radio waliwo gundi ebaddeko trend emabega nga producer muyimbi oba TV TV presenter ate alina crew ate alina bayamba ate alina family gyagwamu alina abayimbi be kakati nga bw'otamuwa show waliwo guy omu actually is a very funny DJ nze namutunulira guy namugamba nze engeri gye nkolamu ebintu byange si eyo but you look a young chap but you know work hard you'll be blessed someday. You're right. Guy yampa ka deal ne mugamba akasente ke nanjagala namugamba akasente ka okolera ko namugamba ka mafuta nako nalimo kakola ki okaleta kati nansubira nzo gendo mukola ki omukolera
kati nange nali sobola kuva ku byendiko nze ngende nkolera eggaayo kati one day mba ndi mu club siye akolamu bukozi 2 hours of course kati ndi mu club omugagga nandaba kugamumanyi ebintu bino bisanyusa engeri omugagga gyakusanyukira naye club naye ate omukozi ye nabeera nga munyiivu ofunamu evuunya nogamba nti oba bali kwalaali kati gayi ye yagamba nti bwe bamugamba nti Orlando tumulabye music we n'agamba nti oyo namuyita ku show yange n'agaana okujja kati ninziju kati nagezaako nnyo okufigaringa out memory nga gayo no niyampita ku show kyeyo kuba nze ndi alaali asatu bwe magambye nti genja okulya nga ngakkiriza oba oliwamba ngakkiriza nzija nenkola ki so ebintu bingi ebibadde mu industry eno nga bolaba ebitrending today music kugamba abantu nga bono gamba nti Uganda abantu omuntu yandibadde asobola okulowoozaako nti yesamba DJ kiki kyentaddeko ng'ettafaali ku music we Uganda kuba guno omulimu ngusanzeewo waliwo abala nga naffe bwe twagusangawo bamuzeeyi matuufu tubawo ekitiibwa bamuzeeyi masagazi nabe twasangawo basaala birungi bonna ffe twali tubonga nabo bakafeero naye akafeero asobola okuŋŋamba oli Mengo ku studio kanzije nzija ne matu njagala kagundi njagala kukola kino na kino which is not today because ekireetera ennyo abantu okubeera nti beesiba nnyo n'okulaba nti ogamba nti Nigeria azze n'atwala nnyo maketiwa kubanga wabaddewo ababaddewa ne beefuula Diamond atufuka just a moment oba tunayo kyetaaga oba nakumeka okwogera program eno simanyi naye nga Omunigeria Munauganda yamulumba yewaabwe kituufu you know what Omunigeria akwata ennyimba Omunaganda yeefuula ayiya nga tayiya n'ajja ennyimba Nigeria n'azivunula wano mu Luganda ne muzina kakati bottom line bwe mutandika okuzina ku nnyimba ezo ne mugamba ono wakabi ngawulira ali muzina ku nnyimba ne mugamba wakabi nabeerawo abalala abamanyi ababeera mu gundi abaagala okugamba nti abeera mu field world tuli mu .com world kana kayimba sound eno ninga jiwulira kati twetaaga oteekako obuteesi si mboti sound eyo nejja n'erinnya nejja nekulaga artist neki kakati omuntu lwaki agenda ku ggwe ng'ate originator waali kikyo that's the only logic eriwo kwegamba omuntu n'omuwulira nga bayina sabbuuni wano bava mukula batya ayoza buli kika kya nnyimba copyright no Evra nasaba kubanga nkuta njaga tutunulire omanyi really we need a lot of time okubanga twanalizing a business ne in the state ya industry way so njaga tutunulire ebipya biri mu fumbiro album yo nga tunaba kujja ku session basically actually sina deciding up name kulimba lwa album but I'm releasing one of the albums then ngenda kubanga releasing one of the albums but I'm shooting jagala kunonya kasende shooting about 5 videos. So far you've shot how many? No, I'm off only with one. With one? Rumamonga. Actually, by Monday next week, I know out. Video? Yeah. Okay. Then I'm looking at Sembera. Then I'm looking at Yantwalo Mutima, Kashi. Nindala. Nimba nyingi. Okay. Yeah. So there's any kuziri mu fumbire zikizo kujja this year? Fumbire zijjo. Jemba nyinti by end this year ezo zijja kuba on the ground. Emperor musajja mufumbo. Sagala nnyo tunule nnyo ku family yange. Sagala sogera nnyo nze ku family yange. Then tanga tudde Muganda. Ndi muzajja muzadde. Era ndi musajja Muganda. Ekitufu. Ndi musajja Muganda era musajja agala nnyo kabaka we. Amina. Neddira Kasimba sebo. Emperor Muganda wange gundi gyali Fat Chris. Fat Chris gyali. Uyo omu ku baganda. Bano bonna abato bange. Okay. Ngezezaako abantu bangi nnyo. Problem yange oba ndiyite problem baki. Okay, nkyebaliza Katonda nti nze I don't brag. Siwaana. Njoyo ne